omuntu atatya nga musumba bwagambye kyangu okuyimirira Katonda nga ali naye. Ate era ndozo okwongereza era ku bya musumba okutya kwa buntu. Ne Musa Katonda bwe yamuyita yatya kubanga ali ananaagira anayogera atya. Naye Katonda bwakuyita bwakugamba nti kola kino already aba yateekateekadde emitima gyabo gy'olagamu. Oba gwe yamaze okwempawaringa ng'ojja tuukayo naye bana resistinga nga Falawo bwe yaresistinga gwe yaba yamaze dde okuwa amaanyi. Ne omusajja gwe tumanyi Jeremiah naye yennyini yatya n'agamba Mukama ndi muto, I'm a youth. Naye Mukama yasooka mugamba nakumanya nga tonnatondebwa mu lubuto lwa mama. In other words, assignment nali nagikuwa nga tonnajja nakujja nti ogenda kukola kino. So bw'obanga Katonda akuyise nga musumba agambye tandika okugaana ate okujeema kubi nnyo kubanga omuntu eyajeema ekyokulabako ekisinga mu Bayibuli yali Yona yabonabona paka lwe yagenda Katonda gy'amutumye. Era ojjasanga omuntu Katonda amuyita n'alemera awantu n'afunirawo ebizibu bingi. Nalowooza awo tewali mafuta, bamulogerawo, bamulwana, bamukola ki. Naye nga byonna Katonda ali mu kupushinga okole ki? Oveeyo.